Yes, hi everyone. Kansubire muli bulungi ddala mbatumiddeko mbalamusizzaako mwenna banna Kampala, mbalamusizzaako mwenna banna Uganda. Mwebale kuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna. Tujja kubasaba okusobola okuba nti bugenda maaso n'okuba nti mutwesiga okubaleetera amawulire ag'enjawulo wano ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli. Amanya eddoboozi nga bulijjo bampita Ntambi Jimso Nambalolo Kiboya Max Ujumbendi Uganda. Olunaku lwaleero we twogerera ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Joseph Gadimba Mayanja Chameleone yasobodde okuba nti amiitinga famire ye era nga Daniella Atim yamugambye taata w'abaana kama nimbaya jangu olabeeko baana. Nnaku ntono kanyo zasigazayo okuba nti agenda mu ggwanga lya South Africa okuba nti akuba endongo ojjukira abadde mu America nga talaba kuba nobolyawo ekintu ekyateesewo embeera eraga nti Chameleone n'omukyala bayawukana. Waliwo amawulire agatambula nga galaga nti obolyawo Chameleone bwagendera okulaba ku mwana polisi we mukwatira. Maisha Mayanja waliwo Maisha basobodde okuba nti bapozinga mu kifaananyi ne Daniella Atim nga bonna essanyu libata mpola mpola era nga Daniella yavuddeyo nayebaza Chameleone okubeera great dad. Chameleone yagamba nti maama w'abaana webale kuba nti olabirira abaana, webale kuba nti ochapa anytime from now ngenda kuba nti nkuzaayo mu kibuga Kampala tusoka okuba nti tubimbamu ffenna mpola mpola. Awo nga tuvaawo mpola mpola mawulire getugenda okuba nti tutunulira ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Walkag Shafiki aka Fikfa Maker alina concert ennaku z'omwezi 26 wali ku Hotel Africana. Wagenda okuba nti akulira bannayuganda engoma oba wagenda kuba nti obaolyawo alonkinga concert ye mpola mpola. Fika agambye nti anytime from now agenda kuba nti akuba engoma empya egenda okutwala banna Kampala bannayuganda mu concert ng'olwedde ekintu kiri high mpola mpola. Ate nga mu nsonga endala zetugenda okuba nti tutunula musajja mukulu amanyikiddwa nga Edwin Katamba aka MC Cats kogata ne Fille Mutonyo bamuyite Fille official Fille music basobodde okuba nti balabikira mu katambi nga beenywegera ng'omukwano gubassa mu kabu mpola mpola. Fille Cats basobodde okuba nti balabikira mu katambi nga beenywegera ku mukutu gwa Instagram era nga akatambi kano kagenze maaso n'okuba nti kasangulawo ebintu byonna obona okuba nti obaolyawo kakonfaminga nti Cats ne Fille tewali alibaawula mpola mpola. Yagala munno nga bwakwagala kubanga bintu by'ennaku zino bizibu ddala. Fille yasalawo okuba nti yagala Cats nga bwali era nga amwagalira ddala ku lo. So tugenda kuba nti tubitunulira byonna byonna osobola okuba nti ofuna biki ebitambula mu maaso. Tukola wrap up ya week mu gundi yemu mpola mpola. Jukira recently musajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo yavayo nagamba nti ye ne Bobby Wine tebelaba eye to eye. Tugenda kuba nti tubitunulira ate nga n'okukwatibwa kwa Dr. Keno Kiza Besigye okuba nti bamugjayo bemukomyawo. Tugenda kuba nti tubitunulira mpola mpola. Tugenda kutunulira Palaso yatadde akayimba kapya bakayita True Love nako tugenda kuba nti tukatunulira tusobole okuba nti tulaba lwaki Palaso ate akayimba ku ssaawa bweti kanakolo batekakola akayimba kano kakoleddwa ne Simpan Production nga tutunulira mpola mpola. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 15 the B2C egenda kubeera ne concert wali eri ku Freedom City nazo tugenda kuba tugitunula naye nga ate ekitulese Jose Chameleone Fikfa Maker kogata Fille Mutonyi ne Palaso betugenda kuba tutunula ku leero tulukalire. Now Chameleone abadde London era nga Chameleone mu kugenda London yasobola okuba nti atuuka mu kibuga ekimanyikiddwa nga Boston jakutegeka concert ye yasooka newankubadde nga ate concert yagenda bulungi abagenda maaso n'okuba nti baboycottinga concert ya Chameleone era nga mujogere nyangu concert yasala Chameleone mu Boston London. Chameleone abadde mwali ng'agezaako okuba nti akuba endongo bw'aniyonya ku maja naye ng'engambo zigamba nti mbu Chameleone n'omukyala amanyikiddwa nga Atim Daniella obaolyawo baakita era nga abantu babadde batunuulidde Chameleone anaagenda mu maaso n'okuba nti akomawo mu kibuga kyatu Kampala nga tasobodde kuba nti alaba ku mwana amanyikiddwa nga Abba Makasi nga tamanze Abba Makasi oba Alpha Mayanja oba Maisha okitegedde oba ani Alba Alba amanyi Maisha ye mwala wa Palaso so times mbamu atakinga nyoko Chameleone naye nga bona bebamu. So badde mnebuza Chameleone ajja koma Kampala nga talwe ku dinali ne Maisha abamutowe Palaso anakomanga talwe ku babye unfortunately yasobodde okuba nti begwako ne Daniella era nga obaolyawo Daniella yasobodde okuba nti asusuuta Chameleone amugamba nti nkumanyi nkulaba ng'ogenda maaso
n'okuba nti okola ogenda maaso n'okuba nti okukolerera abaana naye ate njagala otegeera ekintu kimulekerawo okubeera stubborn Joseph nakugamba ebintu ebyo byekiya etandika okuba nti obivamu gwe towulira leero waze mu America ne weekweka n'osooka ombulako ebbanga lyonna nkunoonya sikulaba kyokka ng'ogenda mu maaso n'okuba nti okola ebyo amiyo n'agamba nti noonya maja abaana balina okuvuga ku zero abaana balina okubeera mu mbeera ennungi Daniella so ngenda mu maaso n'okuba nti noonyanoonya okusobola okuba nti nfuna ebirungi naawe osobola okuba nti ofuna ebirungi olwono Mukama Katonda asobola okuba nti atugabira ebirungi osobola okuba nti obulyawo tweyagala ffenna mpola mpola kino kiraga nti obulyawo Chameleone ne Daniella basobola okuba nti baddawo newankubadde nti ate waliwo engamba ezitambula nti bano bakitadde oluvannyuma okuba nti bateebereza Chameleone okubeera nejjogo nefuga bbi mpola mpola n'okuba nti obulyawo alina n'engalo akubamuko mpola mpola abakyala abakubira ddala so n'olwekyo mbu yensonga lwaki omukyala Salono okugenda maaso n'okuba nti akita mpola mpola so Chameleone ne Daniella bakyalina chance okuba nti obulyawo ballining up akatambi n'okusobola okuba nti bastarting a fresh new chapter okusobola okuba nti babeera bonna oye Chameleone mpola mpola awo nga tova njagala kusooka kusaba nsooke nkutwale ewa musajja mukulu amanyikiddwa nga MC Cuts Kogata ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fille Motonyi bwe twogerera omukwano ne MC Cuts gubasaza mukabo omukwano gwa Katamba MC Cuts out NBS TV mpola mpola king of the mic Kogata queen of R&B nga bamuyita amanyikiddwa nga Fille Motonyi omukwano gugenda mu maaso n'okuba nti obulya gubasaza mukabo wanene omukyala muto amanyikiddwa nga Caroline Maka omutwe gugenda mu maaso n'okuba nti gumuzima jukira Katamba yagenda mu maaso n'okuba nti afuna omukyala ebiseera byera akola ku Spark TV ate ng'ennaku zino akola ku Bukedde TV oluyimba amanyikiddwa nga Caroline Maka yagenda mu maaso n'okuba nti amufuna oluvannyuma n'okuba nti Fille Motonyi mu mwaka gwali gwa 2019 nga gutandika 2018 2019 Fille Motonyi 2018 Fille yagenda maaso n'okuba nti yekyanga era nga Cuts yagenda maaso n'okuba nti agwedda alujjukira ku Sheila ne abajijjukira bebagenda ne DJ Roger Johnny Black Grenade Official Pasqueyo bakomyawo Katamba nga tategera ogwogo omwaka Katamba yagenda maaso n'okuba nti alangira nga bali omulwadde wa sirimu njogera ku NBS After 5 host amanyikiddwa nga MC Cuts bwe yavaayo n'alangirira nga bali omulwadde wa sirimu wanino Fille kyamuyisa bwe mukyala watu n'asalo n'atambula n'agenda ate nga jjukira nti bali tebakyabeera bonna mpola mpola Fille n'avaayo n'akaaba amaziga n'agamba Daddy Abi olina empisa embi walingambyeko nesobola okuba nti nkigumira naye tokera bukeesi ku makya n'olangirira nga boli omulwadde nga tomaze kwebuuza kuba nno mpola mpola okuwulira banno kye batufiiringa Katamba yagamba nti kama nimba ekyo kikyambaddeko nga njagala kulangirira n'okuwonya abaana b'abandi abalala abato abali eyo mpola mpola Fille yagenda mu maaso n'okuba nti atambula mu yogayoga paka mu rehab olwonno ng'ebiragala bigenda maaso n'okuba nti bimuvuza po kyatuukawo embeera n'etuukawo yali mbi nnyo ddala Fille Motonyi agenda mu maaso n'okuba nti akaaba amaziga ng'oba oliawo agamba nti Katamba mufiriiza akatale k'abasajja be Katamba basobola okuba nti bamenyinga okusobola okuba nti bazzaawo omukwano mpola mpola era nga okwamenyinga omukwano ogwaliwo basobola okuba nti oba oliawo beesonyiwa genda ddala wanenno mu process bwetyo nga bakyagenda maaso n'okubeera ne battle Katamba yagenda nga maaso n'okuba nti afuna essanyu ya Caroline Maka mpola mpola recently babadde beewana wano ne wali Katamba yasobola okuba nti akwata Caroline Maka n'amutwala enaalya ate nga Fille akyabeereyo eri ekiwatule wansi ng'ewa biduuku wansi awo gye batera okuba nti babeera so Fille Motonyi avuddeyo n'agamba nti tata Abi you're the best n'amukomba otumwa n'atuleeta n'atununa n'amuwaka kiss n'amuwaka pek n'amuwaka haga ne bakwata ka video ne bakateeka ku social media ne katandika okuba nti katambula waneno ab'emitima eminafu ne batandika okuba nti bafa era nga otwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fille alina essanyu ne Katamba nkubuulira ki Fille ne Katamba balina essanyu mu relationship yabwe omukwano oba oliawo gwaze buto gwaze bujja era nga oyinza okulowooza nti Katamba tabeerangako na fight na musajja mukulu amanyikiddwa nga na mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fille Motonyi anzijukira ebigambo bya Katamba ku wave n'agamba omunyarwanda yali asudde ddala nze omunyarwanda yali anzitse tombulira banyarwanda naye omutima omukwano gulina amaanyi omunyarwanda yamaze okuba nti awangula omuganda Katamba yali yalayira obutadda ku munyarwanda Fille naye Fille yasobola okuba nti amusinga
amaanyi era nga Munyarwanda yawangudde mpola mpola. Njagamba nti webale kufuna ssanyu Kyaliwa nga amanyikiddwa nga Katamba Cats. Big up on yourself man. Love is the beautiful thing, especially ng'ofunye omuntu akwagala ng'omuno yakutegeera 100% ng'asobola okubirawo mu mbeera yonna. Lwaki tomwagala nate era yagala munno nga bwakwagala kubanga ebyennaku zino byakiyayi bulala. Bufuna omwana w'abandi nakuwa omutima genda mu maaso n'okuba nti naawe omusanyusa mpola mpola. Tomulumya munno tokakuba akanyabo. Agenda mu maaso n'okuba nti okalabirira olwonna kasobola okuba nti kafuna emirembe. Omukyala gw'oyagala omulungi yoyo gw'olina lwakuba gwe tomulabirira kyova alabika nga bwali bwafaanana. Gwe tandika okuba nti olabirira mukyalawo, tandika okuba nti olabirira omwami wo, tandika okuba nti omufaako, tandika okuba nti omuwa omukwano ogujjudde. Olaba oba omukyala oyo tajja kunyirira nakutuuka wonna wayagala. Awo nga tuva mpola mpola nzikiriza nkutwale ewa the baddest the freshest rapper the baddest rapper around East Africa. Njogera ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Walkaga Shafik abasinga gwe muyita Fik from America, the fresh boy. Nkugambye the yes, fresh gang, fresh boy, fresh kid, fresh boss. Njogera ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Walkaga Shafik aka Fik from America. Nga tugenda mu maaso n'okuba twetekera concert egenda kubeera ku ennaku z'omwezi 26 waliko Hotel Africana. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Walkaga Shafik aka Fik from America nabwe kityo asazeewo okuba nti ata endongo empya. Fiki bw'omutunulira y'omu ku bayimbi be Uganda abakyasiza okubeera ab'ettabu mu Uganda. Bw'otunulira Fik from America y'omu ku bayimbi oboolyawo buli luvannyuma lw'emyezi ebiri abeera ne hiiti etambula mu kibuga kyattu Kampala kugatta ne mu nsi yattu Uganda. Akikoledde okuva lwe yajja okuva mu myaka gwa 2010 ng'oboolyawo na 17 obulungi. Fiki aze atopinga music chart ye Uganda era nga kizibu nnyo okuba nti Fiki y'omu ku abo abayimbi abatakoze bulungi mu ggwanga lyattu Uganda. Nga twetegekera ogezaako kuba tu celebrating n'okujubilating achievement ezakoze mu music industry wali ku Hotel Africana. Fik from America yasazeewo okuba nti ata endongo empya era nga bwe twogerera Fik from America yasazeewo okuba nti ata endongo egenda okuba nti etigomye bannakampala ne bannauganda. Fik from America agamba nti nze ebigambo nina bitono sininga bakyali bamwe bali abagenda maaso n'okuba nti boogera nnyo ne boogera kino ne boogera kiri ne boogera kiri. Abagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo boogera ebitasaana ng'endongo tebalina. Naye kati nze nasala okuba nti mbaweereza era nze kyemanyi kwe kuba nti nkuba ndongo. Bw'otunulira Fik from America, Fik from America yatuwonyako barapa abatuwoganira, barapa abawemula. Bw'otunulira Fik from America ne Gravity omuntu gitoleeta. Sorry okuba nti njogera ku Gravity Kyaliwanga naye nga ate rapa Fik from America bw'omutunulira is a singer rapper. Yes, is a rap singer. He can rap and sing. Bw'otunulira Gravity agezaako kikopa. However much music we awogana nnyo, music we awemula nnyo. Bw'otunulira Fefe Busa abadde agezaako okuba nti oboolyawo agezaako but tali consistent mu kyakola. So n'olwekyo Fik from America akulaga nti oboolyawo abakyabasingako ali step ahead nti music we awoma bulungi, rap seziwoma, star looks zezo kazimala. Nti bw'otunulira Fik from America otunulira star wedde emirimu ova kuba n'abayimbi noveeri n'otunulira omuyimbi ng'alinga lumonde ng'omuyimbi aze yenna tanyirira ali awo tategeerekeka. Fik from America nno bw'atyo si bw'ali mpola mpola. So agambye nti agenda kuta endongo empya. Recently musajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Joka Mayanja Palaso naye yabaddeyo n'ataka akayimba akapya akamanyikiddwa nga True Love. True Love akayimba kano akawandikibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja era nga kakolebwa musajja mukulu amanyikiddwa nga ne Simpan Production wali eri ku Gunshot mpola mpola machindi lukuli mpola mpola. So Palaso yatadde akayimba akapya wano no competition egenda mu maaso n'okuba nti ekulaga however much Palaso guno omwaka yatadde ennyimba ennyimba kuliko Sherry kuliko byebyo kuliko I Need Your Love kuliko Nolu. So tujja kulaba tulabe oba nasobola okuba nti addamu okuba nti atopinga music chart nga bwe kyali the last 2 years nti agenda maaso n'okuba nti atopinga music chart okumala emyaka ebiri yatamala mwani oyo nesigaddewo mpalafu naluna nemala balekaavu nayingira omwaka nga wa ttabu nnyo. So nididde okulaba Palaso omwaka guno bagenda okuba nti abeera ngendo ngo bagitadde nga competition weeri nididde okulaba Palaso bagenda okuba nti apapinga. So mugenda mu ku YouTube munonyeka akayimba k'omukulu Joseph sorry I don't know why I call him Joseph. He's Pius Mayanja. Yes, Pius Mayanja
Joka Mulindwa omukulu yamanyikiddwa nga King of the East Palace yatadaka imapuka ita True Love mugere mukanonyeko mukawulire mumpe feedback natandikire ku Chameleone Daniella okuba nti balabaganako natandikiddeko nenzirako awo MC Cats kugata Fille Mutonyi nekuletera FIFA Maker nekuletera Pius Mayanja mpolampola tubebaza nnyo okutambula naffe era nga tetusobola kutwala mukwano gwammwe for granted mbebaza bulunzi ne mugamba nti Jimso tulina okuba ntumuwuliriza alina okuba nti atutusako amaliro ag'enjawulo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mugire maaso n'okuba nti muleta obubaka mpolampola tubuwulirize then tusobole okuba ntubaddamu kiki kyemwagala okumanya ku industry Uganda tujja sobola okuba ntubaddamu mpolampola until next time bye bye for now.